waliwo omuwala nga anjagala nnyo ayagala nsule naye mu buliri ye yali atusinga mu Demetri okuba omuyonjo kubambwe waabwe baali bagagga nga bamugulira essuuka za white buli kimu ekye nga kiri unique kati nga nange neegomba kusula mu ssuuka ennungi ezo amanyi bulungi okwala obuliri bwe ezo najusuleko nange nagamba okay muwala singa nekyensobola kulowooza nenyingira mu buliri ne tutandika osula ffenna naye nga akwatirira wenna nga akuweeweeterera mabeere mu bisambi buli wamu nga engalo zitambula nga omuwala oli simutegeera nina mukwano gwange yali ankonekitize ku ssomero eyo lye naliko naŋŋamba waliwo omunakenya eyali azze wano nga mukwano gwe atugambye nze naye we tufuuka kapo nze n'omuwala ono kunze omu n'abeera omusajja omulala n'abeera omukazi wa munne agenda banga atutera ku payroll buli mwezi nga tufuna sente ng'atusasula omuntu yenna aleka ekitonde nga kikazi nga ye musajja neeyegomba kisajja kinne kalabba kaba kalina okukomawo abasumba abali b'ebisiyaga nze siina we nsobola nakukigamba nti babawaayiriza. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Nze Haji Kabogoza omusomi w'edduwa ntereza ensonga z'amaka ebyenfuna n'endwadde ezitategeerekeka. Haji Kabogoza omusomi w'edduwa nsiŋŋaanibwa ekitigoma ku lw'ejjinja. Bw'obanga otuuse ekitigoma mu ttawuni ku siteegi osobola okuba ku nnamba z'essimu ezo z'olaba zitambula. Gwe wenna ali ewala oyinza okuyita ku mukutu gwaffe ogwa WhatsApp ku layini eyo eya MTN obudde bwonna mbeerako. Negatiddwako Nahia munyenye eyaka betugenda okubanga tuwayamu naye onaku olwaleero. Naye yansanyisa okulaba akabanga kabadde kanene nnyo. Njagala kusaba ombulize ku bannayuganda updates nate tulyoke tweyongereyo. Neyanziza omukisa ogumpeereddwa nate olunaku olwaleero mbuuzaako mwenna abatulaba okusinziira gye muli bannayugi updates channel yaffe ŋŋanzi eno ye number 1 era nga ndi musanyufu nnyo okubanga nange ndi wano olunaku olwaleero akaseera kabadde kawanvu. Happy New Year everyone. Kabadde kawanvu. Yes. Bitambula biti bulungi. Nkulaba nga watusuubiza nti ebbayibuli eyo tojja kugirekangayo. Ono ndeese 2 era nziraba ndaba ennene n'entonotono naye bali kunyirira. Amiina. Fred mulungi. Obufumbo obutambula butya? Obufumbo bwetaaga program namba. Obufumbo ne mubuuza yakolera embaga mu kiseera awo bwe wamaliriza ye n'addako awo era olunaku olwaleero mbadde naye ne mubuuza obufumbo buli butya aŋambye buli mu 108 lave eri mu 108 ye speed kwatambulira butereevu bombi batambulira kirungi ku 108 gw'oli ku mmeka ngondese speed sikati wakisibire tuveeyo ntwala gye wandese enfumbo tujja kudda kale tunafuna olunaku etugenda maaso n'okubanga tuwayamuko mayinza bwe mbeera ku yugi updates ekinzijira kyonna kyoleeta abantu bange ne basobola okubanga bamanye ekigenda maaso. Amiina. Tulina ensonga y'ekisiyaga oba ebisiyaga mu ggwanga lyattu Uganda. Nabaddeyo ne nkulowoozaako neŋŋamba nti nteekeddwa okuleeta Nahia mpulire endowooza ye ate era atubuulire notubuulira mu bayibuli muno ebisiyaga bino babyogerako batya. Waffe abamu abatali basabi nnyo tuwulira buulizi nti mu biseera bya Sodoma ne Gomora nti omulembe mulamba gwasaanawo. Naye ffe ne tukomaawo tetukitwala munda kumanya kiki ekyaliwo byali bitya. Infacti n'abamu boogera Sodoma Gomora abaana abamu tebabitegeera y'ensonga lwaki olaba ne recruitments ezimu zigenze mu maaso n'okubanga zikolebwa w'abaana tebamanyi oli bw'ayogera aba Sodoma oba Gomora bye biki teri abitegeera.
nenda kulowoozezaako ne nga nja kuleeta tugende mu maaso n'okubanga twogeraganya manyi nina abantu bange Pasita Male ye namba emu ku kintu kino Pasita Sempa ne muteeka mu bbiri awo kati ndabika nzizizaawo gwe namba 3 awo neyanziza nnyo ebintu bino biwulira mwami Kisubi era nga gyosookedde ng'ogamba nti ku mulembe gwa Sodomu ne Gomora ebisiyaga tebibaddewo kati si byakabaawo nze 2003 nali nkola primary 7 awekaabwoko sirivumaganya kubanga baali tebakimanyi tebakirinamu naye ng'abaana bo ku lwabwe kozi abaana bava mu masomero ag'enjawulo ne mukuŋŋaana P7 baali buli muntu olina kubanga oli mu kisulo oba wakugikolera awo waliwo omuwala nga anjagala nnyo ayagala nsule naye mu buliri ye yali atusinga mu Demetri okuba omuyonjo kubanga ewaabwe baali bagagga nga bamugulira essuuka za white buli kimu ekye nga kiri unique kati nga nange neegombako sula mu ssuuka ennungi ezo amanyi bulungi okwala obuliri bwe ezo najusuleko nange nagamba oke muwala sina nekye nsobola kulowooza nenyingira mu buliri ne tutandika osula ffenna naye nga akwatirira wenna nga akuweeweeterera kati saasoka kuliyakitingirawo nga alayika oba omanyi kati bwe tusula ne bazadde baffe ennyo bazadde baffe olumu kyakukola naawe kitera okukwata oba tatawo ba maamawo kati nalowooza oba omwana ono asula nnyo n'abeewaabwe waka munze namugana naye ebyokunkwatirira ebyo nga mpulira sibyagala gwe otuyingira mu buli tolekera kukwatirira kiki kyoba otegeeza kati nembuvaamu mabeere mbisambi buli wamu nga engalo zitambula nga omwana oli simutegeera nenva mu buliri bwe nemugana asida musula naawe oli mukyakumeka olwo P7 n'atandika okujjanga mu bwange naye ng'agera neebase najja ng'asooba n'ayingira kati ogenda okwekyusa we bati mbuliri ng'olimu n'omuntu oka naye nkimanyi essomero ly'abawala bokka toweekanganga nnyo nti ye ani ansooberedde ng'ogenda omutunuulira nga ye naye era ng'ali mu kukukwatirira kakitegeeza ki ekisiyaga bibaddewo ne wano mu Uganda neera weebiri neera bibaddewo naye nga ababikola tebalina kugwako buggwa ensonyi kayiseera kyatuuse butuusi ebyawandiikibwa bituukirire nti kati mu biseera ebyo bayibuli etugamba ensonyi ziriggwa ku buli muntu okugeza ekyokulabirako amangu ddala ng'ono baminisita kale ababbye amabaati nti olaba engeri gyaddamu teyasaba mabaati naye yagasanze mu kompawundi ye ng'olaba takyalinamu nsonyi wadde okuswala kati ebisiyaga nabyo bwe bityo ebikoze eki anoonya gwagawa tagakola kiti tamulaba so ebisiyaga mwami Kisubi bibaddewo mu masomero bibaddewo wano mu nsi waliwo obubaala kati awo ebukoto n'entinda waliwo obubaala obwo yeya nga kuva dda nga nkyagenda mu bibaala nga wooba okagenzeemu abakimanyi nti awo basiyazi era nga tubwewala nga ngamba asobola beera mu kabaala ako emize gyako ngikola ki era nga wooba ofubutukayo omuntu nga akamanyiiko amanyi oli omu ku ki ne woba gwe tomanyi kati ebisiyaga bibaddewo mwami Kisubi naye ababadde babirya babadde bakyekweka nga tusobola balaba nga bakyalina ensonyi kati ensonyi bazeeyambudde kyokyoliko naye wano Nahia yayinza okubuuza n'agamba kale mu P7 wafunako experience eyo naye tewamanya oba kigaali kigendererwa kya bisiyaga oba omwana zaali mpisa eita yali yeebaka ne mammwe ng'amukwatako n'aba ng'afuna omuzo kati ku ekyo lwaki nkikugambye bwe natuuka mu S3 nina mukwano gwange yali ankonekitize ku ssomero eyo lye naliko naye nga oluwummula nsula waabwe kubanga sadda yonze waffe kati omuwala oyo n'aleeta ddiiru nanga nina kyenjagala okugamba in fact yasooka nansazaako enviiri nangamba enviiri zikulayisa ng'omukazi omukulu olinga omukadde lwaki okuza enviiri gwe omwana omuto kozi naye yali yasala kakkaati n'atwala mu saluuni n'asasula 12 enviiri zange zaali nnyingi nze kuva ddamba n'enviiri zikula mangu kati ne bazisala bwe bazisala
we yamala ozisala nanga kati ndabise bulungi nangamba waliwo muna Kenya yali azze wano nga mukwano gwe atugambye nze naye we tufuuka kapo nze n'omuwala ono kunze omu n'abeera omusajja n'abeera omukazi wa munne agenda banga tta ku payroll buli mwezi nga tufuna sente nga tusasula ne mubuuza kuba omuwala yayitanywa mwenge ne mubuuza watandise okubiira ku walagi nawe kibayinze sinywa mwenge ne mugaba byoyogera otegeera oba oli mu kunsagiza nanga naye ndi serious tunaafa obwavu tulina obulamu bwe twagala okubeeramu ng'abawala kutagala beera mu bulamu bulungi nze mbwagala gwe nno ddaawo nze nkubiddeko ekigenda tugaggawaza ng'oli awo oli mu kwasaamirira ne mugamba mu bintu ebyekisiru bye nsuubira okukola bye sinnakola ekyo kisembeyo ate neme na kutuuka kufuna mukisa gukituukako kukikola era twayawukana n'omuwala oyo nga tulemeddwa okukkanya nangamba senior free nanga kati ve waffe tokyasobola kubeerawo kitegeeza yajjanga nsembeza nga mbala olunaku lumu lujja kukyanteeke mu kyama bwe naakitta naye tugende mu maaso we naakigaana obulamu bwange bukole ki yanviiremu awo kitegeeza oli omuwala so agamba nno teyalina kigenda lwaki ankwatirira yakirina naye nga nze sinnaba kitegeera kati ono ye yali open nambuulira ki ekituufu enkyakala yonna gye wakyakala byonna bye wayitamu tewatuukako mu experience eyo ng'ovudde mu ssomero eryokuba nti oba tuwulira n'abasajja abamu bakwana abawala naye ng'era baagala basiyaga nga tebaagala kugenda straight nabyo tubiwulira oba mu saakoozi zo tewafunamu muwala yenna anyumya nti nafuna omusajja naye yayagala byali vansi neba nga sinafuna muwala nyumiza nze kennyini abasajja twabafunanga ng'ayagala livansi naye nga nze omanyi natabukanga awo wennyini ng'onyinza okutabukira naye noweebuuzawo obwedde olina muntu oba olina kiki naye nga baabangayo aye nga womutunuya tosobola namusuubiriza kubanga asobola okuba nga alina endowooza eyo nnyo nga baawano wano waffe wennyini era boogera lulimi Luganda tewali nakwebuzaabuza wadde na mu Luzungu ng'ayogera agamba nze ndi weeno ng'omugambirawo kati olabika wafunye muntu mukyamu nze sobola kusiriwala tuukaawo era oyo oba tosobola kuddamu namusinkana kunze naye abawala naddala ng'oyagala okakasambu n'ebintu bibaddewo bamala yagenda oba interviewing eyo babikola kubanga eyo walina expensive osinga eno mu maaso bazenga amugamba nti nkudaba olinga emirundi bwe giti mu zino sente zeeno z'okolera aba ayagala sente baze babibakola abaana bawala we batandika okwagalira nnyo ba sugar daddies kati ne buli muntu n'avaayo ng'abagamba twagala sugar daddy nga woomanyi nga beetaaga obulamu obulungi kati ne bagamba mutuganye ba sugar daddies kati waliwo option endala katwagale bawala bannaffe kasa waliwo abatusponsoring otusasula okukola kyofuna sente zebadde tuganda mu sugar daddy abalenzi we batandika okwagala ba sugar mummies n'abagaana buli muntu ng'avaayo bwe bityo nga womanyi kyatuuka ne kiggwawo ekyo ne bagamba mubatuganye kati katwagalemu basajja bannaffe kasa waliwo abatufacilitating otuwa ki sente so ekisiyaga mwami kisubi kibaddewo naye nga kikyali mu nzikiza nga kyekwese mu kateni kati kateni baagijjawo bujja we bati n'ekitangala ne bateekako switch buli omu katiraba oba oyogera oba toyogera buli omu wa bulamu bwe waliwo omuntu omu gwe twalabye ng'agamba buli muntu alina eddembe lye okusalawo okukola buli kyayagala era ye n'amayizi agamba mbunyinza oba sikkiriziganya ne bye bakola naye ate I respect them oba ontegedde abuzaabuza neewuunya ne ŋŋamba ye nze Nahia nyinza nti okurespectinga omuntu nga mulabye ng'ali anyanjulidde muwala munne nga ye girlfriend we ng'anyanjulidde mulenzi munne nga ye girlfriend we oba boyfriend we juzi wano omuwala omwami Kisubi katono nnyo yabadde wange nga aze kusaba nemugamba jangu webakeko wano tusabe ne tumalawo weeks nga emu n'ennaku so n'amayiriza ng'afunye omulimo n'agenda wano mu Uganda nanga abawala be bampadde bengendo sula nabo mwami na mukyala bali abawala abo mwami na mukyala era olwatuuse bawooli n'agamba mukyala we leero ngenda sulako n'ono
ne bakola olutalo ne beeyuza ne balwana nga beekuba ono yava ewange ne mugabo ogenda kukola otya okumalako awo nagana nina okunyigiriza mbere olwakiri omwezi gumu bansasuleyo omwezi nfune akazigo twagenda nyigiriza atya nga babimukoze no nga waali ne mugabo tosobola beera mu nnyumba kozi ze so nabeera mu nnyumba erimu eyo bintu ogenda kusaba otya nga olwedde waliwo n'amaanyi amala gakulwanyisa so nagamba yajja kusobola okudiringa nabo naye kyenkulaga kyekiriwo tebikyali mu kwekweka ffe tuluddewo buli okukitegeera nti ebisiyaga bibadde byatuuka ddawa eki ewaka era we byabaddewo ku bano ba kamiliyoni ne baganda be buli muntu n'alaba nga bakoze ekintu ekyewuunyisa okwekiisinga nze sina kye neewuunyiza kati kamiliyoni ne baganda be mba musuubira kukola ki singa yabadde musumba kigala ne musumba oba omuntu omulala kamiliyoni alina mukyala we Dani ne wizo naye alabika alina bakyala be besimanyi ne kakati lwaki tekyewuunyisa bantu okulaba omusajja ng'oyo legend musajja ng'oyo otuludde nga tumanyi okunuuna emimwa gya muganda anti bulijjo abadde azakikola naye kati nga abantu tebamanyi bumanya nti azakikola ki kati olw'okuba kateni zaavuddewo ne bateekako amataala ne buli omu awadde tasobola kumanya n'alaba kati bo kye balabye ng'ekyewuunyisa naye nga ye ku bo tekyabadde kipya ekyokubiri kamiliyoni si muntu nti munnaddiini kamiliyoni erinnya eri kumala okuexpressinga obulamu bwe n'akunnyonnyola ng'ayogedde nti nze kamiliyoni naaba tayongeddeko kintu kirala n'olovu akyukakyuka akyusa kala osobola okukola ekintu kyotasuubira kati kamiliyoni nze bwakola ekintu kyonna ku saidi yange sina nakye neewuunya mba nkisuubira sinzira enjagala gye mbadde njagalamu kamiliyoni mwaba muwagira nakyewuunyiza kuba nabadde sikisuubira kati nze siwagiranko kamiliyoni kakyanga atandika kuyimba nze ng'omuntu ndowooza omusaayi gwange gwagaana omwagala ate saagala nankitwale nti famire ye yonna naye music waabwe nga nze omuntu si ye kategole y'ekika kya music nze tankolerangako kati ebintu bye bakola baagala nnyo okubeera nga bali ku top kati basobola okukola kyonna kyotasuubira lwaki baagala erinnya bulungi ne mu bubi edda bwe twalinga tukyali ballo kyafu ng'ogamba okulemererwa nnyonoona kati gwe ng'olaba oli wa kabi okitegedde nkujjukira ng'ompa emboozi okyaliro kyafu kati ng'ogamba nze okulemererwa nnyonoona kati kamiliyoni okulemererwa ne famire ye bano abayimbi sigenda gatamu bali bazadde baabwe naye ng'ebiseera ebisinga ennyo ebiseera ebisinga ennyo bazadde baffe nabo batuyambako nnyo bw'alaba ng'ekintu ky'oyagala okyagala asobobaako naye amakubo mwakuyitiza okituukirize ebiseera ebisinga bazadde batera otukola ki so mu mbeera eyo bayibuli yatugamba omulembe gujja kutuuka ebyawandiikibwa bituukirire tulabe ebintu ebitabangawoko mu bayibuli kati ekyebisiyaga kyate olwedde kyalinamu kati nze ku lwange ekisinga okuneewuunyisa mwami Kisubi ate kiri kimu ye mukyala okukyusa paatisi ze ez'obukyala ne bamuteekako ez'omwami n'omwami n'akola kyekimu ne bamuwa ez'omukyala kati ekyo ate nze kyantabula nnyo omwami n'afuna n'olubuto ne bamukola operation kati ebyo tebyaliwokko ate ku mulembe guli bye batusuubiza olulaba ebitabangawokko naye nga mu lubereberye bayibuli etugamba nti Katonda bwe yali atonda ensi yatonda n'ataako buli kintu kyonna n'amaliriza okutonda buli kimu n'atonda Adamu naye n'amulaba ng'era si musanyufu wadde nga buli kimu akimuwadde ng'alaba era alinawo kyamiisinga alinawo kyalaakinga alaba si musanyufu nga bwe yalibadde naye nga ye alaba buli kimu akimaze okikola ki okimuwa n'alowooza kiki kyayinza okukola ekiyinza osanyusa Adamu Mukama tewali yenkana magezi ge yamuwa tulo bwe yeebaka otulo otungi n'amugyamu olubirizi lwe n'amutondera omukyala nga ye Eva
kwe kutandika okulaba ku ssanyu lya Adamu ng'asanyusa ekitabangawo nga bwe yali abaddewo. Kati ekyo kitegeeza ki? Omuntu yenna aleka ekitonde nga kikazi nga ye musajja neeyegomba kisajja kinne. Nze naalirowoozeza ne ŋŋamba kizibu okwogera bwe nti nga ngenda okwogera, naye akalabba kaba kalina okukomawo. Kati omuntu oyo